First of all, try to inakola person on Wednesday wedde. Allah nga wabigira nagira tamale mirundi nakola ki? Nabikola nga omani. Mukama musasire. Netuwigira nga abantu abategeera tuba tulina okukola ki? Nenga banange kyemba suubiza olunaku olwo nze nawagadde dda. Kyomanya ebiso byonna bisala. Si byange byonna bya Allah, just nsaba mpemu obudde bwange. Naye ng'oli prepared. Alhamdulillah ndi fit. Nze natandika okukola rehearsal dda. Abayimbi benna okukola nabo bajja dda basinga. Abalala tugenda malayo bumazi. Embaga weeri. Kale ngenda balaga omukazi ajja bayambadde gawuni ye. Ye mujja mulaba. Si mbubi oba namba kyo ba namba ki? Mujja labira. Mujja biraba ajja kyabange bakiriziganya nange. Era tujja bikola. Insha Allah Allah wa amaanyi. Si wange. Oye. Ogamba ava bestie wange. Si mukyala wange naye mwagala nnyo Kamala. Kyali wange nnyo. Nina eggaali enkuumi. Kati wano waddewo abantu bameka. Nze ngamba akasimu akabuuza oba obuzibu bwe mufunye tewali. Anti abantu abaffe batukiriza musibiri twakula nabo. Sibiri ebyo bana basanga ne balonda abantu ku kkubo. Kati abamanyi evako lyaffe abamanyi nti no tuli ono no batulyongerayo. Omusingi omunene gwe tulina mu industry is not only an artist, he's been a writer. Abamu kufa tuwandikiddeko n'ennyimba nga temunaziwulira. Njagala ogulayo tickets z'aba upcoming za mitwalo 5. Golden table for medal. Tickets. Kubanga arrangement ebadde tukola behind the camera emodula ne biyani so tutwala kulabisa nenge na komero za chatano wana mudula wakabi chikota wa mudula akitokuna musaka kukambwe tobula kisisikane wa mudula kibuluka mudula kasana kunambaza tebula kisisikane musaka mufe mudula kuba musikala mutachaike